Inside Story Uganda, real source of political updates. Abalonzi amusobola okutuuka okusalawo nga mumanyi baani bimulonda, biki bye bayimiriddeko, biki bye bakkiririzaamu, era weebali wano okubanga tukubaganya ebirowoozo nabo olunaku olwaleero. Kakati bonna abavuganya twabayise okujja okubeera wano, era nga abamu ku abo kuliko omukulu Ssennyonga Muhammad, ono yazze nga talina kibiina, omukyala Nansubuga Fatima wa kibiina kya Democratic Front, omukulu amanyiddwa nga Kyagulanyi Musa naye talina kibiina, Roy Semboga talina kibiina, Nsubuga Umaru naye talina kibiina, Damulira Faizo kibiina kya FDC, Senjako Dafala kibiina kya Common Man's Party, ate Nyanzi Fred Sentamu kibiina kya National Unity Platform, Senkungu Hassan kibiina kya PFF, akosa omukyala Nsereko Madina Ntale kibiina kya NRM. Abo bonna nga bwe nkutegeeza twabayise okujja wano okubeera nga bakubaganya ebirowoozo era nga boogerako eri ggwe mu Nakawempe South. Kakati olunaku olwaleero essira tugenda kuliteeka ku bintu nga 4-5 era mujja okuva ebibuuzo byaffe olunaku olwaleero. Tujja kubeera nga tukwata ku buweereza ite service delivery, tujja kutunulirako ku urban challenges ebisoomooza ebibuga, tujja kutunulirako ku local politics ne representation ebyobufuzi eyo mu kitundu ekya Kawempe South n'okukiikirirwa, tujja kukoona ku nsonga za parliament oboolyawo n'ensonga z'eggwanga, national politics and issues. So awo wajja okuba nga bava ebibuuzo byaffe olunaku olwaleero. Tusuubira buli avuganya oba buli agenda okuba omukisa ekibuuzo agenda kukozesa eddakiika 2 buli kibuuzo dakiika 2 okubeera nga okyanukula mu bufunze, ate mu maaso eyo tujja kuba omwaganya okubeera nga obaako omuntu gw'obuuza ekibuuzo ku mmwe abali wano, then ne audience oba bannaffe abali eno nabo tujja kuba tuba omukisa okubabuuza ekibuuzo kimu era kimujja okwanukula mu ddakiika ezinaaba zibaweereddwa. Well, olw'obutamala budde njagala buli omu kwaba baakatuuka nga kubawa eddakiika 2 okutubulira amannya gaabwe na lwaki balowooza nti be batuufu okuba nga bakiikirira ekitundu ekyo kya Kawempe Division South. Ndowooza ntandikira eno. Ssebo amannya. Balamusizza abalabi ba NBS TV, erinnya nze Engineer Senkungu Hassan, ndi mwana viiriddaawo Wandegeya, era nga ekyenkakasiza ddala nti ekituleese olunaku lwaleero kulaba butya tukubaganya ebirowoozo oba kulaba butya bwe tweraga eri ensi obusobozi bwaffe eri ekitundu kye twagala okukiikirira Kawempe South. Nze ng'omu okweteekateeka nkutwala ng'ekisonga enkulu naddala mu byobufuzi. Bantu bangi bagezezzaako okubaako obuntu obulala bwe bakolaakola naye nga tebafuddeyo ku kye bayita kweteekateeka. Kakasa nti neeteeseteese ekimala okuba nga tutuusa obuweereza eri bannakawempe. Ebibasoomooza bingi nkiwa bye bye tuzza okubaganyako ebirowoozo n'okulaba butya bwe twanukula ku byo, naye tusaba Katonda olunaku lwaleero atuwa obusobozi okutuusa ekyo ekituufu eri abantu. Abatuuse ku birungi mbozaayoza, abanyoleddwa mu ngeri ez'enjawulo tunakuwalira wamu nammwe. Tukwenze. Sanyusa okubalaba abawuliza ba NBS n'abali ba NBS olutimbe gaggadde. Amanya n'eddoboozi nze Haji Ssennyonga Ismail Muhammad, nga nze omusajja w'ensuwa era nga nze ndowooza MP wa Kawempe South addako ku kisanja kino. Bannakawempe nkakasa bansubiramu bingi kuba byekoze bingi. Ndi mwana nzaalwa w'Ebwayiise, nzaalibwa mu zooni gye bayita Katoogo zooni. So mukama wange Katoogo zooni lwaki bakitulwa Katoogo zooni? Amazzi gonna agava eno Naggulu gagenda ne gasibirako wano wansi Kaleerwe ne gavaawo aye ne gakkakanira ludda wa ewaffe mu Katoogo zooni. Katoogo zooni
eri mu Bwaise 3. Bwaise 3 mwe muli omwala gw'Olubigi. Ssebo nkakasa nvuddeyo olw'ebigendererwa by'abannakawempe, olw'embeera y'abannakawempe gye bayitamu, n'okubeera nga bannakawempe mbawe ekisuubi gino emyaka 5 gye ngenda okubakulembera. Tukwenza Ssebo. Ssebo. Basiramu bannaffe abali, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate ab'enzikiriza endala, Omukama mulungi, akaseera konna ate nga zembeera ze weewaawo. Amanya n'eddoboozi yenze omwana wammwe Dr. Roy Sembugga gwe muweeredde ebbanga eddene okulaba nti atuuka ku nsonga ng'eno okubatuusako obuweereza mbadde muyayaanira. Kyetubaddeko ewaffe nti nnyinimu yafa n'aliko amaka nga meere tubadde bamuleko ebbanga lyonna mu by'obukulembeze nti tubadde tufuna abantu ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo okujja okuteeseza naye nga totwa buweereza bwe twetaaga. Mungu atuyambye nti abaana be tuweerera nabo bakuze ensonga baziraba. Ndi mwana nzala ya Bwaise Nakamiro era nga nze ndi wa Kawempe South. Mwenkolera emirimu gyange, mwenzalidde abaana ate era mwempangalira. So ebiseera ebisinga abantu baagala kulonda omuntu abafaanana, baagala omuntu gwe badde nabo yala, baagala omuntu ategeera ebizibu byabwe gwe batobye naye. So ndowooza kaseera katuuse ebizibu byaffe tubyekwatemu nga bannakawempe kuba tuweeredde abaana era bakuze, era nga mbasuubiza nti ebibaluma bye binnuma era y'ensonga lwaki tuli wano. Singa tufuna obukulembeze obulungi osanga mukufe nasigadde mu ddwaliro nga tukola mirimu gyaffe. Naye ennyonta y'obukulembeze yetuleese wano eno. Twagala kweggyako ennyonta tujje ne ku bantu baffe. Tukwenza Ssebo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salaam. Omukama mulungi kiseera kyonna. Mbalamusizaako abalabi mwenna aba NBS. Ayogera nammwe ye Faizo Damulira, kansolo ya wammwe okuva e Mulago. Ate gwe musinga okuyita Dr. Miro eyabazimbira eddwaliro lyammwe lye mulaba e Mulago. Ate looya wammwe ate abalwanirira eyabateerawo legal team. Tuli mu kiseera ekyokunoonya omukulembeze addako owa Kawempe South. Mwena mukimanyi Kawempe South ebadde ebonaabona emyaka egiyise 5 nti omubaka waffe bayita kolaki taliiwo. So bungu bungi naye ku mulundi guno tusuubira nti twanunuddwa ddamu ya Faizo nazze ndi looya mutendeke parliamenti tukolayo mateeka okusinga ate etambulira ku mateeka. So nsuubira nga wendi Kawempe South ku mulundi guno egenda kuba inunuddwa tube nga tukyusa obulamu bwaffe mu byobulamu ne mu mbeera endala zonna nga bw'owulidde ndi looya ate nga nkola ku byobulamu. So tubeere nga tuli bagumu nti mulundi guno tufunye ekituufu. Good. Tukwenza Ssebo. Mr. Kungu neyanziza nnyo neyanzege okusookera ddala nsooka okwebaza olw'entika eno wamu ne management ya NBS. Ate ne neebaza ne bannaffe abatuwerekeddeko okujja okugoberera ebigenda mu maaso wamu ne batulaba okwetoloola ensi yonna kubanga guno mukutu gwa maanyi tukimanyi nti gulabwa ensi yonna. Amanya n'eddoboozi yenze Engineer Senjako Dafala bannakawempe gwe basazeewo ate nga nange kennyini nasalawo okuweereza Kawempe ne bwe waba nga tewaliwo musaala. Tukikiriza nti Kawempe constituency erimu amawanga mangi, erimu kabira nyingi, erimu amadiini ag'enjawulo. Nze nkulidde mu Kawempe mwenzaaliddwa ate nga nebazadde bange balina ettaffaali ddene nnyo libagatta waddala ku muntu wa wansi. Nsookera ddala okwebaza Mubaraka Munyagwa eyampa kaadi y'olusani eno ngitambuze ate nga mulwanyi munnange. Waliwo n'omulwanyi gwendabye wano kire kyankuba oyo wetuze tulwana entalo z'omu Kawempe okuviira ddala mu z'abavubuka obulumi bwe bayina mpaka ne tujja nga tusuumuka ne tuva mu mbeera y'obuvubuka ne tutuuka ku leeve esobola okutuula ne bakadde baffe bannaddiini ba senior citizen mu kitundu okuba nga basobola okutuwabula nga tusobola n'okusinga ebirowoozo. Era ssebo ekitiibwa yenze asaana okuweereza Kawempe South nkiikirira abantu kubanga ebirowoozo byonna mbigatta okuviira ddala emabega abavubuka tuze tutambula ebizibu byabwe bimanyi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Pose the point of correction ndi wano representing a Ecological Party of Uganda nga president wange Yenseleko Muhammad. Amanya n'eddoboozi Nsubuga Umar obudde batuwadde bu limited naye at least njagala okwebaza NBS olw'omwaganya guno gwetuwadde okujja okweexpressinga ideas zaffe eri
kuvuganya kuno kujja kulaba nga tuzibikira gap tukuze nga tulaba abakulembeze bonna tubawa obuyinza naye bakola emyaka 5 ne bamalawo ne bagimalayo nga tosobola kulaba kikyo oyinza mujjukirirako so ndi wano okulaba nga creatingawo ebintu ebisobola okuba nga binzijukirirwako mu Kawempe South nti ne wendiba nga nfudde mu Kawempe South omuntu yena bw'alijja alimanya nti Nsubuga Umaru yaleeta ebintu bino era nga njagala nnyo n'abakulembeze babeere nga bakoppa ekyo tukooye okulaba abakulembeze abajja obuzi ne basuubisa eggulu n'ensi naye nga tebatuukiriza so nze nzikiriza nti nsobola okubeerawo naye nkyusa embeera y'abantu bange nga simire government resources. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mr. Congo wamene NBS oba Next Media tubebaza nnyo olwotuwa omukisa guno ng'abakulembeze abavuddeyo okulemberamu bannaffe twetaaga ensi okumanya biki bye tugenda okukola ate n'okumanya omuntu gwe tusindikayo asaanidde erinnya nze Nansubuga Fatima bangi gwe bamanyi nga Iron Lady of Action oba Iron Lady ow'ebikolwa omukyala munankyukakyuka w'ensonga atagulwa omwana enzalo ya Kawempe South Constituency ate era nga mwempangaalira munnakawempe South oyo amanye ebizibu by'abannakawempe South awo mubaka aliko akola atafuna musaala ate era nga bannakawempe South Constituency basazeewo dda nti ku mulundi guno twetaaga omwana owaffe enzaalwa gwe tubadde tutambula nayo yamanye ebizibu byaffe era azze ng'alwanira wamu naffe ku bizibu bye tubadde tufensinga mu Kawempe South Constituency naye azza nnyo okumpa omukisa guno era nsaba abatulaba bawuliriza nnyo bye tugenda okwogera mu ebyo bye banalondamu okulaba omukulembeze asaanidde era agenda okusaanira okubakiikirira emyaka 5 egiddako. Erinnya eryange nze Kyagulanyi Musa Tariq mwasibye mutyeyo bassebo abandi abana bampuliriza abasiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nviridde ddala mutebuyoleka bwayisetu okujja okubeera nga nkubaganya ebirowoozo n'abakulu baneeno abasinga bembadde ndaba obulabi ku bipande era nga neeyanza nnyo NBS okubeera nga empadde omukisa okubeera nga ntuulako ne baoponenti bange owulira endowooza zaabwe nze ndowooza mu bo yenze asinga okubeera omuvubuka emyaka emitono ennyo era nga nze ndaba amaanyi nkyagayina n'enkizo ku bo okubeera nga nze atwala Kawempe eno nyongera okubagamba mwena bannakawempe nti omuwanguzi ab'omu agenda owangula olwo lunaku abasigadde tubeera baluuza but si ffe tugenda obeera baluuza olwo lunaku munnakawempe gwe abaluuza kubanga olonda omuntu omukyamu emyaka 5 tugenda beera tubonaabona neyanziza nnyo neyanze nge tukwenza nnyo muganda wange Kyagulanyi Musa. Well, njagala bajjukiza abatulaba nti osobola okuteesa oba okubaganya ebirowoozo ng'okozesa emikutu gyaffe egy'enjawulo okozesa #NBS debate ku X n'emikutu gya social media emirala ate era nga ne ku Afromobile kwetuli gendayo kati oba toyina app eyo giteeke mu simu yo ng'ogijja mu Google Play Store oba App Store osobola okugoberera byonna ebigenda maaso olunaku olwaleero. Well, ekibuuzo ekisooka kigenda eri mwenna abali wano olunaku olwaleero era nga nja basaba tukozesa eddakiika 2 okukyanukula. Mwenna mwagala kubeera abaka ba Parliament abakiikirira Kawempe Division South. Wa okusoomoozebwa kwa mirundi 4 mu kitundu kya Kawempe South kyolowooza nti omubaka kyetaagisa intervention ey'omubaka wa Parliament. 4 main challenges oba okusoomoozebwa okukulu kwa mirundi 4 mu Kawempe Division South kwolowooza nti kwetaagisa intervention iyo ng'omubaka. Ndoza nja kutandika ne Luya. Basebo ne bannyabo Kawempe South tubadde nga emyaka 5 nga bimbagambye nti twali tulina mubaka atukiikirira ali mu kifo gwe tulabako gwe tusobola kutuukirira. But wabaddeyo Honorable Kaziwe Bashir Mbazire. Naye yabula nga taliiwo. So mu biseera bino emyaka 5 Kawempe South yafuuse ekitundu ekirala nti mwosanga amateeka nga tegakulirako ddala wadde n'akatono nti tulina zibayita ghetto structure nga bawamba ne ku babaka bano abeesimbyewo. Lawlessness obutabeerawo mateeka tiwali mateeka gakola mu kitundu kyaffe okusoomoozebwa kumu. Ekyokubiri
level of unemployment eyitiridde nti 99% y'abavubuka abawangalira mu Kawempe South tebalina bibakola. Mu Kawempe South mwe tuwangalira amataba byebimu ku bizibu ebikyasinze okubaawo. Guno guyinza okuba nga si mulimo gwa member wa parliament okukolako nga ye naye buvunaanyizibwa bwe okulondoola enkola ya gavumenti mu kitundu. So mbaka wa parliament asuubirwa okuba nga akolagana ne KCC ne Kawempe division okulaba nti emyalo egyo gitawuluza abantu babe nti babonaabona. Ensonga endala nti ebyobulamu bifudde nnyo mu Kawempe South. Wadde tulina National Referral Hospital amwesangibwa naye bw'ogenda mu Kawempe abakyala gye bazaalira ono asindikira wano omwana ono ataddeyo ekigere bazaalira ku ttaka nti otuuka n'okuba nti azze okuzaala bamutumagira buze zitabuza na siringi 10 okusomoozebwa kulala. Ensonga eddako Kawempe South kyekitundu mw'osanga abantu nga bali mu kategole zino. Tulina ababazi, tulina abakanaabe, tulina tulina ababazi bakanaabe, bamakanika ne banneekolera jange. Abantu abo bonna okwawukanako ku basawo, okwawukanako ku basomesa tebalina bifo bya lubeera bibakoleramu. Nina fayiro nnene mu ofisi yange nga ya misango giva kubeera nti bali evicted babagoba we bakolera. Buli wogoba omuntu wakolera abeera rendered unemployed. Kati embeera eyo ebyenfuna mu Kawempe South bifudde nnyo nga kitegeeza nti omubaka wa parliament alina okujjamu immediately nga bwe bagulira abalaala abali mu nsiki eri abalunda ente ettaka n'abantu bano beetaaga okufunira ebifo eby'olubeera bamakanika, ababazi, ne bakanaabe saako ne ba categories ziri ennyabo enzoideko zeetaaga okufuna ebifo ebyaki ebyolubeerera mwe bakolera. So challenge ezo zisinza okubeera nga okuteeka ebifo by'olubeerera ebyo. Yes. Otya? Tulina enteekateeka ebadde egenda mu maaso ensi yonna gyemanyi nti waliwo project gye bayita Paris Development Fund nga bawa omuntu akakadde ka ssente. Akadde ka ssente bw'okawa individual tekasobola kukyusa bulamu bwe. Naye bw'obanga okutte ssente ezo n'ozigatta wamu n'ogamba tukole omulimu okugatta abantu omulundi ogumu. Kati njogedde ku bifo eby'olubeerera singa oba oguze ekifo nti kino ky'abamakanika bakanikirawo ojja kuba oyambye nnyo okusinga okuwa miliyoni ya ssente omuntu n'agisasula ku school fees. Abale nnyo. Mukyala Fatma. Yes. Saidyo. Kibuuzo kye kimu. Neeyanziza nnyo mukolo Kongo. Ekisookera ddala mu Kawempe South Division Constituency tubadde tulina ekizibu ky'okuba nti tetukiikiriddwa okumala ebbanga lya myaka 10. Okuva ku mulembe gwa Honorable Sebulirwa Mutumba Muddu awulira Kawempe South Constituency tubadde tulonda abakulembeze naye ate munenge eddoboozi lyaffe teriwulirwako ku floor ya Parliament. Nze nno nenvayo ne ŋŋamba nti olw'okubanga naffe nga bannakawempe tulina ebizibu ebitusumbuwa n'ebyo bye twetaaga okubeera nga bituuka waggulu eyo bisobole okukolebwako kwe kwesobolayo ne ŋŋamba nti nze mukiisa asaanidde okukiikirira bannakawempe South Constituency. Ekyokubiri, Kawempe South Constituency tulina mu institutions ennene nga Makerere University. Naye twebuuze baana bameka abava mu Kawempe South Constituency abayingira mu Makerere University. Ogenda okutunuulira nga tewaliwo rate y'abaana oba tewaliwo na mulyango gwonna gwe baleseewo gugamba nti nga institution eri mu kitundu twetaaga at least tugambe nti abaana abafunye obubonero buti oba abaana abasomye bwe bati oba abaana abaliko obulemu tugenda balekera ya ku allowance nga institution eri mu kitundu okubeera nga naffe tulina ettofali etugatta ku kitundu. Nja kuwa ekyokulabirako nti nga Mbarara University erina omulyango gwe yalekerawo abaana ab'Embarara nti bwe tubanga tuyingiza nga tukola enrollment mu baana abapya abayingira mu university tuyinawo percentage oba namba y'abaana be tuyingiza nga bo specifically balina kubanga bava mu Mbarara. Ffe mu Kawempe South Division Constituency tukiyina nedda. Tuyinayo institution nga bonagamba nti Mulago National Referral Hospital, omuli School of Nursing, omuli Paramedical, naye abaana baffe oba ffe banga bannakawempe South Constituency tugiganyiddwamu. Nze ngamba nti nedda. Lwaki tetuganyirwa mu bintu bino? Tulakinga supervision ey'omukulembeze ali ku top okubeera nga abeera nga alambula ebintu bino wamu n'okulaba nti enteekateeka ya gavumenti mu kitundu kyaffe ddala bateekeddeteekedde bulungi era nga bannakawempe tuganyiddwa mu ebyo ebiri mu kitundu. Nenzija ku nsonga y'education. Bannakawempe South Constituency. Kaweddiyo Mukyala Fatma. Mwami Senkongo,
Yes. Neyambisa nta parliament okuweereza abantu b'omu Kawempe South nga nzijayo ensonga nnya ezezisoomooza abantu b'omu Kawempe South naye nga sinnaba kuddamu kibuuzo ekyo abantu abasinga tuba twanukula ebibuuzo kindaga ensonga lwaki mukulu Ssemujju yali ayogera olunaku olumu yagamba nti abantu abajja ku mutendera gwa parliament ogenda okulaba ng'abamu n'obwero si thiri tobubawa ku ngeri gye bajjayo ensonga omuntu ali ku mutendera gwa parliament bw'oba ozze okwanjula ensonga tuba twagala weeteeke mu kiti kya member of parliament ng'oli ku national focus si localized focus ekifo ekikusindise Kawempe South naye amateeka g'ogenda okubaga gagenda kuba gabuna Uganda yonna obutabaawo bw'emirimu mu Kawempe South tebulabikidde mu Kawempe South wokka n'ebifo ebirala gye buli mu parliament kiki tuyinza okukola okugezaako okuteekawo embeera ekendeeza ku bbula ly'emirimu bifo nga tonnaba nakikola ekyo olina okusooka ne weesuubuza ekibuuzo kizibu ki kyendi mu kukola waliwo ebizibu ebimu nga babiyita wicked problems nga tosobola zimalawo naye ensonga enkulu kanjogere ku nsonga nnya olw'obudde esookera ddala ebbula ly'emirimu eryo liriwo olw'ensonga nti ensi yaffe terina byetunda bweru ku mutendera gwa parliament tulina okulwana ennyo okwongeza ku butya our appeal ensi endala zitulaba zitya ekyo kikulu ekyokubiri tulina okufaayo ennyo okuabanayizinga ebyalo nti tulaba nti tuli kifo kya kibuga abantu b'omu kibuga ssente zaffe ziva mu byalo buli munnakyalo wajja mu kibuga okubaako kyagula yaleka ssente mu kibuga exchange wejjira naye buli we tuleka ebyalo ebyo nga abantu baliwo kuddukayo buddusi ne bajja mu bibuga rural urban migration buli kaseera ne tututateekayo mbeera zibakuumirayo ne bakola emirimu egyo egyetaagisa kibaleetera okuba nga bavaayo ne bajja eno ate ne wasigala nti wali productive so kireeta obwavu n'obbula ly'emirimu mu bibuga so nze njagala nnyo we tunatuuse mu parliament tulwane nnyo okukakasa nti urbanizinga ebyalo tusobole okuteekayo embeera ennungi eziyambako okuba nga zizza ssente mu bibuga ndaba kadi kankawudi okujjaku ngu kyennyongera obudde wangi okay ensonga ey'okusatu tulina abaana abafuna embuto abato kino kijjirawo ddala obuzibu bw'abannamwandu buli abaana bano bafuna embuto nga bakyali bato ekisooka okusoma kwabwe kuba kukatingiddwa short ekyo kimu ekyokubiri psychologically bagetinga problems mpitirivu okujjayo kizibu ekyo twagala nnyo okwenkalaginga gavumenti ekola amasomero nga galwana nnyo okukendeeza ku bbeeyi y'ebisulo abaana bano efo ky'okutambulanga nga ava ku ssomero nga dda waka afune okutaataaganyizibwa okwo kw'abavuka okw'enjawulo abe ng'abeera mu kisulo asobole okusoma obulungi neyanzanya Dr. Roy yes kusoomoozebwa ki bannakawempe oba ekitundu ky'e Kawempe South kwekirina kulowooza nti kujja kwetaaga gwe ng'omubaka okubeera ng'okolako nga bw'ozinsabye esooka yala tuli baavu yala kyeki yala olulimi lwaffe e Kawempe kitegeeza nti tuli baavu tetulina kasente mu nsawo buli muntu alina kasente mu nsawo bamama b'omu katale tebalina ssente abavubuka tetulina ssente avuga boda tetulina ssente abakola n'abatakola ffenna tuli yala y'ensonga esooka ensonga ey'okubiri ebyenjigiriza nze nali pulezidenti e Makerere naye nga bwe magamaga eno n'eno abaana be nasomako ku kyalo sokola ki sibalabayo ensonga ey'okusatu byabulamu mulaga ali mu constituency yaffe tulina amalwaliro 8 national referral hospitals 4 tulina specialized ey'abakazi national referral tulina eri Kawempe ne Kawaara naye eri kumpi naffe naye tesobola kufunayo bujjanjabi ensonga esembayo batusiba nnyo obumenyi bw'amateeka bungi kati omubaka wa palamenti yala omuntu ayinza giyamba ekyokusooka gavumenti erina oteekateeka policy eziyamba bizinesi z'abannakawempe okukula omwana agula bodaboda employinga kadi kamu n'ekitundu mu Uganda gwe mulimu omuntu gwetandikira gavumenti emuyera muyamba naye bodaboda zakaweerege looni egenda paka mu miliyoni 12 nti ovuga piki n'ogikutula nga tusobodde kufuna kusevinga kugula piki endala economy ekula ye economy nti omuntu afuna ssente n'asevinga n'investinga business n'ekola ki n'ekula naye kati bodaboda za bbeeyi kati okola otya okendeza emisolo
tewali nsonga lwaki tusonyiwa abayindi n'abakyayina emisolo ate nga abaana baffe wano eno bizinesi abwe tezikula bo bazita pikipiki bazifuna ku layisi nate ffe tuzifuna waggulu bodaboda pikipiki yanikako ba india oba japan oba china gyogiguze yona eri wakati wakakadde n'emitwalo 7 $2 $3 lwaki wanetuka mu milioni 12 so nza gavumenti as a parliamentarian tukola police ntukaga nti tusonyiwe abaana emisolo ne batandisa business nsika chapati mama mukatale mudaala ogwo omusolo gwe babajjako gubalemesa okusevinga ne bakomekeriza nga bagenze mu looni ezampa akamyunkuwe ente kati yo tunokola amateeka okakasa nti wano bye batunda tubifunira obutale tubasonyiwa emisolo basobole okusevinga bwe tutyo tugenda kugonjoola ensonga ya yala then ensonga ebyenjigiriza kati ensi mu Africa zikuze education yawerere completely kuva wansi pa ku university Burkina Faso kikoze omwana asomye yasobola okuhanesinga opportunity yasobola okukola ettooke n'alifula crisps yasobola okugenda n'alima ebintu nebikola ki nebirima tulina okusomesa abaana baffe tubasomesa bajja kusobola okukola emirimu n'otondawo emirala bagiwe bannaabwe ensonga esembayo eya security seconds 10 eya security abaana baffe tugenda bajjata mu makomera ne mu bubbi obugenda mu maaso waneeno ekyokusooka tulina obbawo emirimu nga bwe njogeddeko wali eri waliwo baana tusanga kukubo anko mpaye 10 n'omuyitako n'okola ki n'ogenda oyo omwana tulina omuteekerateekera singa n'omuteekerateekera yagenda tukuba peva mu maaso awo okusookera ddala Kawempe South ebizibu byeyina bifaanagana ne constituency endala kubanga tuli mu urban constituencies ekisookera ddala tulina omugotteko mu Kawempe South ate omugotteko ogwo nga guvudde ku bantu abava mu byalo abava mu mawanga mu bitundu ebyenjawulo mu mawanga ag'enjawulo nti bazze ne babeera mu Kawempe nga tebalina mirimu obutabeera na mirimu kibaleetedde okubeera nga abamu benyigira mu bumenyi bw'amateeka n'obubbi naye awo solusoni yawo nze nagitandikadde emyaka 10 emabega abavubuka nzija mbakwata abasinga nga bayingiza mu mulimu nange gwensinga gwe nakugukamu okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okwokya ebyuma okubajja okuzimba n'okukola ebyamazzi ensonga endala endwadde byobulamu nti tulina eddwaliro Mulago referral hospital nti ddyo lyennyini lyerina okutunulira okulaba nga ebyobulamu birungi naye tulina sewage nti sewage bwafubutuka mu ddwaliro Mulago ka sewage ke baakola ke baasima mu kitundu katono kati mbiseera by'enkuba bwe bituuka enkuba etonnya ne kajula ne katandika ne batta kati kazambi oli najja kulukuta nga ate agenda mu bantu n'osanga nga abantu buli kaseera tebaggwamu ndwadde awo solusoni yawo kye twetaaga kiri ekintu kimu gavumenti kuteekawo policy kwata kitongole ky'amazzi bafunewe basima sewage emala nga kazambi ono bwafubutuka eri mu ddwaliro agenda wali oba nakuŋŋaanira mu kinnya ng'asobola okujjaamu n'atasobola kuddamu kulukutira kubanga agenda mu matu ate baleetera ndwadde kireetedde abantu okubeera nga buli kadde babeera balwadde babeera bafulumya ensonga endala obwavu bususse nnyo mu kitundu kyaffe ate nga n'abantu abasingamu abavuzi ba booda babonaabona nnyo kubanga babakwata booda babawaza looni abalala ekirala abatembeeyi tulina bangi nnyo mu kitundu ky'e Kawempe so buli we babeera nga batembeeya KCCA waliwo policy eyeetaaga okukolebwa ng'abatembeeyi bano abantu ba bulijjo batembeeyi bantu baffe ebintu bye batembeeya babijja mu maduuka gawa omusolo so noweekanga omusajja wa KCCA agoba omutembeeyi n'abanga agoba omubbi n'osanga ng'oli agudde mwala amenyese n'afuna obuvune n'osanga nga kikosezza mukazi we n'abaana n'abantu bonna ababadde bamulyako awo weetagisawo policy ng'efubutukira mu palamenti KCCA baba bakwata abatembeeyi abo babe nga atiisi babalondola mpaka gye basula baba bamukwata mu mbeera ennungi etali yakabbinkano ensonga endala mu Kawempe South gye tulina bw'otunuulira Kawempe yonna wamu tulina akatale nga Kaleerwe tulina akatale Bwayise tulina akatale Wandegeya okuleka kali ake Wandegeya naye buno bwa wano wansi bukyabuliddwako enteekateeka ennungi weetaagisaawo enteekateeka ng'akatale kalina bulungi enkuubo nga tewali mugotteko nti mulimu ebiseera ebimu woosanga ng'abantu bavudde mu katale n'osanga nga bakolera mu luguudo so nkweyanza yes Mwami Ssenyonga Muhammad yes Muhammad kitibwa kyekyagisewo omusita kungu kiteekeko ng'ompita sebo ekisooka ng'omubaka wa paalamenti tetusobola tunulira paalamenti twenna atuuka mu paalamenti n'akolera ki abantu sooka obuuze kale essaawa zino wooli
okolera ki abantu oba bakoledde ki yadde atoli ki atoli mu parliament mbaka wa parliament ekisooka olina okubeera n'emikwano kubanga omuntu ojja kugamba muno parliament mwami Senyonga Haji tujja kujja kwekyo but kyengezaako okugamba a second gwe ayagala obubaka bwa parliament bw'okuba torch mu kawempe nga bwayimiridde kusomoozebwa kikwolaba sagala solutions but what you see kikyolaba kati kusomooza kikwolaba mu kawempe ekisooka kwongera ku bintu abantu bakola mu kawempe okwongerako omutindo kubanga omuntu abeera nga alina kyakola n'okyongerako omutindo okakasa obeera omuwadde eddobo n'ekyennyanja kuba bannakawempe bakola ki bakozi era baagala okukola naye omuntu akolera yaki yaleero kati ng'omuvubuka ayinza okuddawo nga wa saaluuni naye ng'ali mu saaluuni nga tamanyi lwaki yagala ne mu saaluuni kubanga njagala obale mu saaluuni omwo mwoli osala emitwe emeka ofuna ssente ezisasula ekifo mw'osalira enviiri n'okukola ki naawe ez'ofunako okutwala waka kati nze ku buweereza bwange abantu abasinga mu kawempe ebintu bye tukola tebikola ki tebiri ku mutindo kuba oyongerako ebintu emitundo osobola okitwala sportinga n'okitwala e Dubai n'okitwala sportinga n'okitwala e Nairobi n'okitwala n'okitwala Oddawa n'okitwala e Rwanda naye ffe bannakawempe tukola nga oguza mwavu ate nga nawe okola ki nawe oli mwavu ekyokubiri tulina problem y'aba single mothers ba single mothers abantu balina abaana naye abaana be babazaala ate abaana bakoze eki tebasobola balabirira ekintu ekyo twagala tulabe nga ba single mothers tubakwatako nga tubabuddaabudda tubajja mu mbeera gye bakola ki gye balimu okubateeka mu mbeera ki gye basaanidde okubeeramu ekyokusatu gy'emyala ng'ewaffe gy'embeera egiri mu ki mu Kawempe South oba amazzi aganjala mu ki mu Kawempe South Kawempe twetaagisa ne tukola nga olaba Rwanda waliwo n'awala boogeddeko Ivory Coast n'ensi endala ne tuzimba ebibuga byaffe ne tubizimbira ku model city ne tumanya mbuno kati nga bwayisesiri tugenda funa tugizimbe kuki ku city abantu basule bulungi ate abirenga bakola ki naye abantu basulanga biku abantu basulanga biyenje otuuka n'otuka mu kayumba k'omuntu n'ogamba no wasula essaawa zino tuba tufuuyira ebiyenje naye ng'obifuuyira ebiyenje n'ebiku naye ng'ofuuyira ebiyenje n'ebiku naye nga n'omuntu gw'ofuuyira ebiyenje n'ebiku talina ddagala lisobola kugula ki talina ddagala ligula ki lisobola kufuuyira biku ekyokubiri y'ensonga yaki ey'obwavu eri mu Kawempe abantu mu Kawempe baavu nnyo ate nga n'ebikola tebikola ki tebiriibwo nkweyanza sebo mwami Kyagulanyi Musa yes oddamu oti ekibuuzo ekyo neyanza nnyo omukulu Kkungu era neyanza ne baganda bange bonna nnyinaze abandi ku mukono gwa kkono endowooza zaabwe neffe nga bannakawempe ebizibu bye tulina ebizibu ebisinga solution eziriwo weeziri but bannakawempe tulemereddwa okubeera tufuna omubaka asobola otuyingeejinga mu bintu ebyo kati nga bwe tulaba obumenyi bw'amateeka abavubuka bo baganda baffe ffe kennyini abakulembeze tulemereddwa okubeera tubayingeejinga nze ndaba abavubuka abo beetaaga kubuulirira kuzza ku kkubo ttuufu ne babeera nga bakimanyi nti obubbi n'obumenyi bw'amateeka okwegatta mu ziggaali si lyekkubo ekkubo kugenda n'okola n'ofuna omulimu Kawempe ennaku zino waliwo enkulaakulana y'amaanyi ebizimbe tubiraba bizimba buli kimu naye abavubuka abasinga obungi baganya okugenda okufuna emirimu egyo baganya okugenda okukola mu maduuka ago olw'okuba bajooga ssente ezibaweebwa ekirinza obba si kituufu ffe ng'abavubuka twetaaga omubaka asobola okutuyingeejinga omubaka n'atutuuza wansi omubaka amanyi ebituluma era n'abeera nga tuyingeejinga kati n'ekizibu ekirala muganda Kkungu eyo Kawempe tuyina amasomero ga UPE 10 approximately UPE ne USE n'amasomero gano tegalimu byakozesa of which abaka parliament abasinga obungi ne baganda bange abamu bentudde nawo waneeno abamu balinza obba tebamanyi nawe gali naye ate nga ng'omubaka wa parliament ffe kennyini ffe tulina okumonitoringa ne tumanya amasomero ki by name by location agatalina byakozesa wano Uganda waliwo ssente nnyingi nnyo approximately omubaka wa parliament afuna million 3 but ne wabeera nga amasomero abantu ge tusomeramu mabi tegali ku standard nze ndowooza nze ekyali etaagisiza nze Kyagulanyi Musa okubeera nze ajja ku bubaka wa parliament
ensonga ezo ezimu zina solution nyangu nnyo. Why don't you reduce esente z'omubaka wa parliament ezidda ku million 2 ne tutoolako musa million 10 ku baka 513 abaliyo tubeera n'obuwumbi 5 ne sente ezigwamu ne tubeera tufuna scholastic materials mu masomero agamu eggwanga lyonna n'abasomesa tubeera tubongeza ku fees n'ebirala ku bimu ebitusumbuwa. Nkoyeza muganange omwami wa EPU mwami Nsubuga Omar. Nayanzanye mwami Kongo. Ekibuuzo dakiika 2 kitugamba tuwe ebisomooza kawempe bina. Ebisomooza kawempe ebisomooza Uganda yonna. Ekisooka banakawempe baavu. Ekyokubiri banakawempe tebalina mirimu. Ekyokusatu ebyobulamu nayo nsonga nkulu nnyo mu kawempe. Then n'ekyokuna mu bingi ebiriwo omugotteko tulina omugotteko mungi mu kawempe. So ze nsonga nnya zendaba ezisinga okusomooza waffe mu kawempe sebo. Olowooza mbaka wa parliament yalina okuzimalawo ezo? Ensonga ezo omubaka wa parliament asobola specifically ku nsonga kankwatenga ku nsonga ya unemployment. Kituufu omubaka wa parliament asobola kumalawo unemployment naye at least gabannange bagambye nti mu kasente kano akatono ke tufuna osobola okujja nga ocreatingawo emiwaatwa. Tusobola okutandikawo scaling centers mu busobozi bwaffe ne tubeera at least nga tuinterveninga ku unemployment ezo. So ekintu ekikwatagana ne education tusobola okuba nga era providing up scholastic materials. Tusobola okuba nga providing up scholastic materials tukuyamba abawala okugeza nti abawala abasinga ba dropping out of schools kubanga just sanitary pad nga sanitary pad yokka ye mulemeseza okudropping out of what? Of school. So bwe intervening education ebintu bingi bye tusobola okuba nga tutunuulira tekibeera kimu ekireetera cause. So education nayo nsonga nene ssebo. Okay, kale webale atulaba ku NBS TV tuli mu kitundu kya Kawempe South gye tunulidde abeegwanyiza ababaka ba parliament obwekitundu ekyo bwebunga bwobawulira. Twagala kujjawo nsimbi zino but twagala kujjukiza nti osobola okukozesa #NBS debate okuteesa oba okubaako nekyobuuza gwe tukomawo. Yes, obawulidde Kawempe nga bwe bagira n'okusomoozebwa kwerimu baagala kubeera ababaka ba parliament oba bakiise ba kitundu ekyo. Tubuuza nga tukomyewo what are some of their practical intervention measures ze bagenda okubeera ku olwaleero era obeere nga oteesa naffe butereevu nnyo. Kakati tuyingira akalulu k'omwezi ogujja twagala kubajjukiza okuva wano ku Next Media tumukume emirembe tubeere bakkakkamu tugende tulonde omuntu yenna gwe twagala akaseera ako nga katuuse tuwulirize abeesimbyewo ku mitendera egy'enjawulo kiki bagamba biki bye basuubiza naye tusigale nga tuli ba mirembe era sigala ng'oli mukkakkamu sigala nga okuuma obutebenkevu. Uganda tuyineemu tusigale nga tuli ba mirembe. Gy'oba okozesa IChoosePeaceUG #IChoosePeaceUG okwongera okutuusa obubaka bw'emirembe eri buli muntu yenna buli munnayuganda ayagala Uganda ennungi ate Uganda egenda mu maaso. Ndine abeegwanyiza ekifo ky'obubaka bwa parliament ekya Kawempe Division South era nga bw'obalabye mu ssaawa esoose. Akati mwenna njagala bawa again dakiika 2 ebizibu tubitegedde okusinziira ku ndaba yammwe ebiri mu Kawempe South but mugenda kulondebwa ng'ababaka ba parliament oba ng'omubaka wa parliament ng'okozesa tayita eyo n'ekifo ekyo ogenda kuyambako otya okumala ebizibu bino. Singa ntandika naawe Royce Mboga. Abakola n'abatakola tetulina kasente. Ekisooka ekifuula ebintu ekyebbeeyi ye cost of doing business. Okukola business kya bbeeyi mu Uganda si mu Kawempe mukka. Kati bw'ogenda mu butale bw'Kaleerwe obwewandegeya ne ku Ddembe market kuliko emisoso abeekuko bajjako ebibiri abo engeri amagoba gaabwe ate eri waliyo rent kati bayise ne property rent kati buli kimu emisolo gy'amaanyi. Mbaka parliament bagereka emisolo era balina obuvunaanyizibwa obwo okulivaasinga emisolo egimu tugenda gijjawo mu parliament tusobozese abantu baffe. Emisolo egimu ogenda gijjawo otya?
tugenda kukola amateeka tugenda kukola policies eziriversinga emisolo egimu, then tugenda kukola policies eziwabula gavumenti zitya bwezisobola okuyamba bizinesi nezitandikibwawo. Jjukira Kongo nti ku buli bizinesi 10 ezitandikibwawo 95 teziweza myaka 5. Kiba kitegeeza bizinesi nnyingi nnyo zikola ki zigwa. Lwaki zigwa? Ekyokusooka okukola bizinesi kya bbeeyi, capital weetaaga mungi naye n'omusolo mungi ogubagibwako. Ekyokubiri tewali butale bwa kutunda bintu bye bakoze. Bano abaana bakola obugatto abasobola Apple n'ebisigadde bakompiitinga n'ebintu bebimu bitujja ebweru. Osanga nti omwana alime Apple bazitunda mu katale kaleerwe akompiitinga ne Apple kuva e South Africa. Kati nga abantu abaka parliament so kuisa policy ntugamba nti tugenda import substitution tetugenda kukkiriza bintu bitukola wano mu Uganda kuva bweru. Naye nekyala yandibadde act of parliament nti procurement za government ebintu byegula ebigula kuba nansi okusookerwako. Tekimaking a sense nti government esobola furniture okumujja China emuteke mu office waazo ninga kubbi tulinawo abaana ababajja entebe n'ebitanda n'ebisigadde. Wali kiri kyewakonyeko Dr. Rachel emisolo government tugiwulira buli lunaku ng'ega nti yandibadde yeetaaga okugaziya wa weesobola okujja emisolo okusobola okutuusa obuweereza eri abantu. Bw'onaafuuka omubaka wa parliament n'ogenda ng'ate ogenze kuleeta amateeka gakendeeza wava misolo, olowooza onaaba mubaka mulungi? Kongo njagala ombulire gavumenti emu eyali yeesitudde ng'eyeesitula mu kusolooza misolo. Okukolooza emisolo tekisitula gavumenti, kibanga okulinnya mu bucket n'ogezaako weesitule. Bweba gavumenti eri serious eyagala okugaziya omusolo gwayo erina okuleka bizinesi ezitandika zisobola okukula. Bwe zikula zisobola okuinvestinga ne ziba mu kategore eyo ey'okwerwanako nga zeetengeredde, awo osobola ozikola ki oziggyako omusolo. Kijja kutegeeza ate gavumenti yaffe eri fane nti bannaffe abava ebweru okutandika no bizinesi ba investor n'abasikaka balagala kasitoba nga oli muyindi oli mweru, gavumenti ekusonyiwa omusolo. Kyokka wanaasiika kabalagala wanene. Ekyokusooka kesemujjako trading license ku kizimbe wakulya bagala property tax era olutagumuwa bakola ki bagala ku masannyalaze gakozesa kuliko 18% VAT kugamba n'abanga akola nnyo naye ng'asevinga kitono. So singa tuka bizinesi zo ne zikula, ezo bizinesi bwe zikula zigazibwa ne bano abaana baffe talike babadde bayogerako abatalina mirimu ntubajjayo mu zidipo ne baleka okukola ki okukola wano. Nawali example ku mwana wa bodaboda. Singa bodaboda ogijjako omusolo neva ku million 12 nedda ku million 3 nti bodaboda omwana agivugira omwaka gumu million 3 abazimazeeyo ng'aguzeeyo kumeka eyokubiri eyokuyita agenda givuga agenda giwa isima agituleka agikole ki agivuge ne isima wanaasevinga naye agule ye ogenda okulaba nga Kawempe South yonna neggwanga lyonna ogenza olikola ki ogenda oliteeza ensonga endala esembayo esinga okubeera critical ng'oggyeko kuyimiriza biri eri ebiri ebbali ng'oggyeko n'okuba tulina okusikiringa abaana baffe nti okukola bizinesi sikkira ku makya n'okugulawo omudaala olina okuba ne art. Tulina okusomesa abaana baffe botya bwe basobola okutandikawo bizinesi nogimaintaininga si kujja kukera ku makya n'oba wasendeza PDM n'ogamba nkuwadde akakadde osobola okumpa akakadde n'owa kansa akakadde n'owa ne engineer akakadde naye omu kuffe bizinesi n'erama endala netarama. Oluwa isima enkeera agula huufa, oluwa Ssemboga enkeera agenze kucakala, oluwa Ddamulira n'akola mu bizinesi. Tulina n'okunnyonnyola abantu baffe tulina okukwataganya ebintu bisatu ba bizinesi zinaakula. Vale bwana Ddamulira Faizo wayogeddeko ku nsonga ya drainage n'emyala kuba netonya amazzi ne ganjala n'ebirala. Bw'onaaba omubaka wa parliament njagala kuwulira those practical measures z'ogenda okuteeka oba okukola okuwa solution ku bizibu bino. Bwana Kungu, egimu ku mirimu gy'omubaka wa parliament kwe kulondoola emirimu gya gavumenti. Emu ku egyo emirimu gya gavumenti kwe kulaba nti abantu bali mu bulamu obulungi. Emyalo egyo gye nayogeddeko gikosa abantu ba mu Kawempe South. Naye si buvunaanyizibwa bwa mubaka wa parliament yeggenda yazimba omwala. Wabula buvunaanyizibwa bwa mubaka wa parliament okulaba nti ssente ze baakoze allocation ya ssente ze baakoze okukola emyalo egyo zaakoze emyala. Kanso eri mu kifo ekyo yagoberedde omwalo ogwo n'egukola nga bwe gulina okukolwa. Awo omubaka wa parliament wakola ki? Wayingira mu ng'alondoola nti eno project ya gavumenti ekoleddwa nga bwe yina okukola ki okubeera. Baakola allocation ya billion 25
ze zakozeseddwa oba zabbiddwa bubbibwa kubanga nagwo omulimu gwa gavumenti okulaba nti corruption takola ki tagenda mu maaso ng'ate omubaka wa parliament y'omu ku gavumenti kubanga essiga eddamuzi n'erya president ne baminisita be ne bamemba ba parliament ge masiga gakola parliament ge gakola gavumenti kitegeeza naawe omubaka wa parliament oli gavumenti olina okulondoola okulaba ki nti gali amasiga amalala n'ebitongole bya bikolanga bibina okukola ki bibina okukola. Okay, good. Nnyo. Yes, muganda wange wa Common Man's Party. Yes, ogenda kukola ki kyennyini ku bizibu by'oyogedde? Mr. Kungu tukimanyi bulungi nnyo nti omubaka wa parliament emirimu ena egimubwanga omubaka wa parliament ogusookerako ddala legislation kukola amateeka kukubaganya birowoozo wamu n'okukubaganya birowoozo kwezo biiru zetusuubira okufuuka amateeka wamu n'okuyisa amateeka naye nga buli mulimo gumu ogw'omubaka wa parliament gufuuka solution y'ebizibu bye nayogeddeko byesigenda kuddamu. Ekirala tukimanyi bulungi nnyo nti omubaka wa parliament omulimu gwe omulala ogwokubiri gwa kutunuulira oversight kutunuulira ntambuza y'emirimu gya gavumenti engeri gye zitambulamu n'okulondoola wamu byonna byonna. Then omulimu ogwokusatu budget approval nti buli omubaka wa parliament alina okubeera ku buli okutunuulira budget eya buli sector eya buli institution yonna gye tuba tugenda okuba nga tutambuza education health agriculture okulaba nti sente ze bataddeyo zimala naye mba nkimanyi nti singa bakutte bulungi batunuulidde bulungi budget ebegenze ku buli institution eyefuuka solution y'ekizibu nga bwe kugambye wali twayogeddeko wali waggulu ku health nti bwe kikeera nga twagala kuzimba drainage emala ey'eddwaliro ery'emulago obutaddira kazambi ono kukkirira ate mu bantu ekyo kiba kituyambako okumalawo ekizibu kiri abantu okubeera nga bafuna endwadde ne health neeba ng'egenda mu maaso. Then omulimu gwokuna representation nti nze ng'omubaka wa parliament kinkakatako okubeera nga buli kaseera mbeera mu buli kanyomero ka buli mu kitundu mu constituency yange okutunuulira ebizibu ebiriyo ekyetaagisa etteeka ne tuliyisa ate nga nze mbasuubiza nti bannakawempa at least nja kufuuka whisper giant nga Barack Obama we yakolanga nti buli yasanganga ensonga eyeetaagisa okubeera nga etteeka liyisibwa yatuukiriranga buli mubaka nga mukubakama nga mubuulira obulungi bw'etteeka eryo singa liba liyisibwa era we baliyisa bannansi bagenda kuganyulwamu batya nti ekyo nja kukirondoola okulaba nga buli munnansi tuyisa amateeka ago gennyini agasaanira nga buli munnansi atuukira ddala wansi nga alina aganyulwa mu yeteekateeka. Yes, mwogedde nnyo ku byobulamu kitundu kye Kawempe South constituency eyo y'emu ku oba yerina agamu ku malwaliro amanene mu ggwanga eri Kawempe. Lwaki ebyobulamu bisigadde nga bikyayina ebibuuzo bingi mu constituency eyo era singa onaaba olondeddwa ng'omubaka wa parliament olowooza ki ekiyinza okukolebwa okutereeza embeera? Neyanze nnyo omukolo Kungu ekisookera ddala ebyobulamu ewaffe lwaki bibi nnyo nti tuli mu bitundu eby'enzigotta ate mu kubeera mu bitundu eby'enzigotta ne tuba nga tufuna ebizibu ng'okubeera nti institutions nga bwe gambye ez'amaanyi nga National Referral Hospital nga Kawempe Referral Hospital nga poliisi y'e Kawempe zigenda ne zitakazambi najja nga akulukutira mu bantu baffe n'eki kye tuyinza okukola okuyamba ku mbeera eyo kwe kubeera nti singa omubaka wa parliament akwatagana wamu n'abakulembeze ne tukola chain oba olujegere lw'obukulembeze ne tuviira ddala ku top nti gwogoberera bano aba KCC ebiki bye balina okukola KCCNF okulaba nga ekola drainage system ennungi nga bakwataganya wamu n'aba National Water and Sewage Corporation nsuubira tujja kuba ekyo ekizibu tukinogedde eddagala ate era n'okufuba okulaba nti ndeeta etteeka ku floor ya parliament okulaba nga ba VHT abali mu bitundu byaffe bafuna omusaala wamu n'ebikozesebwa. Lwaki njogera bwe ntyo? Ng'abali mu bitundu by'omugotteko abasawo bano be batusookerako endwadde bwe zijja ne zino outbreaks enene nga kolera ebola biki bitandikire newaffe mugotteko naye ate abasawo abasooka otujjanjaba be bano ba VHTs naye ogenda n'omutuukako ng'oluusi ne transport amutambuza tamiina ng'oluusi ne gloves zasobola okwambala okubeerako engeri gy'ayambamu omulwadde takola ki taziina so nandirowoozezza nti abasawo bano engeri gye batuyamba ennyo ffe newaffe baali badde baweebwa omusaala wamu n'ebikozesebwa era nga nsuubira nti mu nnaku 10 ezisooka nga nfuuse omubaka wa parliament
nja kuba ndeeta bill ekwatagana ku basawo abo okubeera nga nabo bateekebwa mu mbalirira y'eggwanga okubaako kye bafuna okusinziira ku mulimu gwe bakola. Then n'ekyokubiri katono nnyo Mukyala Fatima tuwuliddeko abamu ku babaka ba Parliament ne mu Parliament eno eri mu kuggwako ye-11 nga baga nti bangi balyetaaza okubaako n'ebirowoozo n'amateeka ge baleeta ba bills ze baleeta naye nga tebafuna mwaganya olw'obungi oba olw'obunene bwa Parliament. I'm wondering gwogenda ku kikolo kya kuba Parliament gy'ogendamu era esigaddeyo ababaka bangi bills nzoyagala okuleeta okutereeza embeera bwona batofunye mwaganya olw'obungi bw'ababaka onaaba okyali wa mugaso eri ekitundu. Asebo sisuubira nti sijja kufuna mwaganya. Lwaki? Ababaka abamu beekwasa nti tebaweebwa mukisa ne bateeseza mu nkubo za Parliament because tulabye ababaka bangi atasobola na kuyimirira kuleeta private members bill. Naye nze nansuubuga nteekeddwa ekimala nga nva mu kibiina ekiteekateeka abakulembeze era nga kimanyi omulimu gw'omukulembeze gwateekeddwa okukola. So nzikiriza nti nja kuweebwa omukisa kuba ndi willing okuleeta ebbago eryo erigasa munnayuganda ate nga liteekeddwa bulungi. Bannaffe boogera ekyo lwa nsonga oluusi aba talina kikyagenda kwogera eri ggwanga. Nkoyanze Mwami Kyagulanyi Musa. Nyanzanyo omukulu Kkungu, naye ngenda sooka kuwabulamu nti buli muganda wange atudde wano eno ng'alowooza nti okuleeta bill ye Jobbera solution ekyali ku kikyamu because ani alina okwasatinga bills? It is the president. Tetuli sure president kyagenda beerako, so twetaaga practical solution ezigenda oyamba omuntu w'Kawempe. So nze nganze Musa Kyagulanyi Tariq bwe naaba nnondebwa ng'omubaka wa Parliament, ekisooka ngenda kukozesa already amateeka agaliwo. Nze ng'omubaka wa Parliament ndi omu, Parliament erimu ababaka 5+, so tewali tteeka lingenda kukyusa. Naye waliwo etteeka lye baleeta erya student loan, naye lino etteeka terissibwamu ssente, ate ssente zissibwa mu scholarship eziweebwa abaana ababeera basinze. Naye ate oluusi olinza okusanga zino scholarship eziweebwa abaana ababeera basinze nga balinza okuwa omwana scholarship ng'ava mu family at least ng'eri well off. So njagala ku advisinga Parliament kuba kyo kisoboka ti sente ziri meant to be allocated to those scholarships zibe allocated to the student loans, at least buli mwana afune omukisa ogusoma. Ekyokubiri ekireeta okubeera nga eddwaliro ly'emulago teririimu ddagala, it is corruption. So ng'omubaka wa Parliament obeera ne stage eyingaginga IGG. So me as the member of Parliament nja kuyingaginga IGG akole a full audit of sente zigenda awo emulago, sente z'omuwi w'omusolo ze basolooza mu Bunakawempe zibe nga zisobola okubeera naye nga zimugasa. Amasomero gaffe aga UPE abasomesa tebasasulirwa, ne zino sente mu budget zibeeramu. Nze ng'omubaka wa Parliament ngenda kuzirondoola nkakase nti sente ezo zituuka ku masomero ago, nkakase nti omusomesa asasulibwa. Tulekerawo okubonaawona kubanga abazadde baffe tebagala tutwala mu masomero ago teri basomesa. Kati oluusi n'abazadde tobanenya. N'ekirala ekikusumbuwa emyala n'amakubo amabi mu Kawempe South, and a solution egendagendera mpaka ddala ewa meya. Tulonda abakulembeze, tulonda abakansala, but baturning out okubeera aba political pretenders. N'abali mu bibiina bye twagala baturning out okuba tebakola, sente ne bazibuzaabuza, emyala ne gitakolebwa n'ebisigadde. Nze ng'omubaka wa Parliament ngenda kigoberera n'abajja okwetaagisa okuwawaabira. Tujja bawawaabira tulabe nga sente z'omuwi w'omusolo zikozesebwa ekituufu. Neyanzanyo ssebo. Nkweyanza muganda wange Mwami Senkungu. Presentation gyawadde era kuyiye kwengenda okuzimbira nti ebiseera ebisinga ng'omubaka wa Parliament oli muntu omu, ebintu ebimu oyinza obutafuna budde bituukako. Ndi musiimu nnyo eri Katonda yateeseteese bw'ati nga constituency yaffe yafunye abaagala ogyesimbako ku bubaka bwa Parliament nga tuli 12. Ng'omuwendo ogwo gutuukaganira ddala ne parishes almost ze tulina mu Kawempe South. Ngenda kukwatagana ne bannange bano, buli muntu mukwasa omuluka muterewo woofiisi nga watuula asobole okumbegera. Bano boolina bowazi bana abeesimbyewo, bano abeesimbyewo kuba omu yagenda oyitamu. Kati nze ng'omubaka n'aba asuumuseemu ofiisi yange weeri Wandegeya eri covered. Bwayise 2 mukama wange mukwase bwayise 3 Fatuma njamu wa personal assistant
yo mwagala kulusegere lwange naye ensonga enkoze ekyo tusobole okutuusa obuweereza eri abantu ebizibu bye tusinza okufuna ddala mu bifo eby'omu bibuga kwe kubanga ebirowoozo by'abantu jjukira abantu mu bibuga babuufu bamanyi kye baagala ebyokukola babimanyi abasinga ku ffe twasoma ate nga twongera mu bibuga naye ebirowoozo byaffe tebituuka eri abo batuufu balina bitwalayo byongerayo wenaateekawo ofiisi zino kijja kuyambako ebirowoozo by'abantu bituuke mangu kwabo ba stakeholders abalina obituusa gyende ekyokubiri ensonga y'obukyafu emabegako edda twalina enkola ya saagala agalamidde naye yaddibizibwa naddala councils abantu ennaku zino banafu nnyo n'okutuka okuba nga enzirya zaabwe baagala council ebejja ezeere nsaba era nja kuteeka nnyo essira ku mayorship etekomyewo enkola eyo abantu baddemu okweyonjezanga ebifo byabwe ensonga endala gyenyinza okuwaako practical solution yeey'okuba nti mu parliament waliyo embeera y'okkuba ekifuba ku bintu ebyenjawulo kyetaaga omuntu omulwanya n'asobola okuteekawo guard ku ebyo ebinyigiriza abantu n'abiremesa okuba nga bituuka eri abantu ensonga ng'ey'emisolo kamaleo katono nnyo ensonga ng'ey'emisolo nkulu nnyo muganda wange Dr. Ray agyogeddeko naye emisolo gya mugaso eri eggwanga but twerabira okwebuza ani omutuufu alina okuwa omusolo ne tuguteeka ku oyo atalina gguwa so neyo ensonga tujja kutwazaganya nnyo nga tuuse mu palamenti mpozi the intervention yange nagedde ku education saagala nnyo okutwala amaloboozi gange kusinga kwogerera mu parliament kubanga nzikiriza nti abantu bangi bagenze mu parliament buli omu ayogedde mu parliament ebintu tebikoleddwako kati abantu baffe banatulonda batufuna muddi era batufunamu bati era solution zaffe tusinga ziteeka nnyo mu communities mwe tuwangaalira ekisookera ddala ku education abaana bangi tulina already government sponsored schools naye abaana tebazigendamu era tebasoma lwaki nti olw'obwavu abaana ne scholastic materials zibalemesa okugenda ku ssomero so nsuubira nti nze nga MP w'ekitundu nja kufunako ka budget sobola okubanga at least sobola okubanga nstockingayo ku scholastic materials ekisookera ddala nti nze wentudde wano nawandika proposal nempangula billion ya sente enamba unfortunately just ka recommendation letter kannemesa okubanga njiwangula mwalimu ebintu ng'ebyo providing scholastic materials mu kitundu gyange gye mpangaalira ekyokubiri wagiwangula notafuna recommendation yes nagifuna naye recommendation letter eta sente ezo wano buli kimu kiri documented buli kimu kirina ne receipts zonna nzirina naye njagadde kulaga bulazi interventions zetwali tukola kitujja providing scholastic materials tubeere nga tuproviding sanitary pads ku baana abo kubanga amasomero mangi aga gavumenti still atugamba abaana tebasomye naye waliwo obuntu obutono buno obulemesa abaana okugenda mu masomero ate abantu abasinga tebabufaako nti omwana omuwala bwakeera nga talina sanitary pad asobola okudropinga mu ssomero lwekyo scholastic material kaba katono nnyo naye omuntu omusanga nga anoonya emitwalo ebiri kuzza mwana ki mu ssomero emirimu gy'omubaka wa parliament mwami Umaru gyogimanyi ngimanyi bulungi emirimu kubanga tuba twogera ku representation ekolebwa mu parliament kati gwe togenda kusanyusira ku byakwogera mu parliament anti kati bwana kungu ensonga yiino buli muntu asobola okwogera mu parliament okitegeera naye ate twayogedda ne tugamba tulina ababaka 500 n'omusobyo nze omu eddoboozi lyange liyinza obutawulirizibwa nga nze mu parliament naye oluvannyuma lwogenda mu parliament abantu bange singa byenjogedde eri bibanga tebikwatiddwako kiki ekirala kyenyinza okuddiza omuntu waffe owa wansi so bwe njogeredde ku kya grant buli omu asese naye ngenda kugamba ebintu bino ti grant yali egenda kuprovidingira abakyala 300 buli omu nga tugendamu emitwalo 200 eno research twagikola nga n'abamemba ba World Bank bwe nali nkola nabo so si byakubala tabubalaasa experience tugirina ne evidence tuzirina twali tugenda gaba bodaboda amakumi kitegeera mwami Ssenyonga Muhammad yes gogenda kukola otya okumalawo ebizibu bino ebingi ennyo obwavu butaba obw'emirimu byabulamu byanjigiriza drainage n'ebirala ne kasasiro seba ali mu kawempe kubanga oyita mu kawempe n'olaba obuuka ennyumba emu addawo kasasiro obuuka omuwala gwe addawo ku ki kasasiro kati Ssenyonga lusookerako kola kubanga mwami Kungu mbaka wa parliament babya tebakulonze kutula mu parliament na kuyisa mateeka yadde nakyo kibeerawo mbaka wa parliament bakulonda okusakira ekitundu kyo mwova okulaba nga kikulaakulana okusinga ku kyaki ku kyomulala njagalagerezeeko waliwo MPM yali abeera Kawempe North yafa Allah amusaasire bamuyita Segirinya Muhammad Segirinya Muhammad yakola eddwaliro
nga munnakawempe ow'ekawempe south omukazi wagenda n'azaala olumala okuzaala azaalira bwereere olumala okuzaala bamuwa ebbaafu ne bamuwa sabbuuni ne bamuwa obuugi ne bamuwa n'ekiki n'ekireyobyenda ne sukaali Ssegirinnya olwafa eddwaliro ne likola ki ne livaawo. Ssegirinnya gye yali ajja ebintu ebyo yali tabifuna bwe yali abijja mu palamenti oba yaleeta tteeka n'ateekawo liri eddwaliro era olwafa eddwaliro ne likola ki ne ligenda. Nze ekintu ng'ekyo njagala okuleeta era bannakawempe njagala kuleeta eddwaliro mu kawempe ng'omukyalo ojja n'ozaala n'otwala byokola ki amaliro ga gavumenti agali mu amaliro ga gavumenti agali mu mujjuzo mungi ogenda otuuka omukyala azaalira wano kuki ku lubalaza omwami bamutwala oba accident bamuteeka basooka ne bagala sooka olindeko oli aveeko oli ali ku kitanda aliko kizeemuyi naye ate naye bagala mujja kati bateeka akola ki asinga okuba ki obuyi kati nfe nga tunakulaba gavumenti ffe twagala kusooka kula ffe nga ffe ba MP kyetwagala okuyamba ki abantu baffe. Ekyokubiri njagala okujja obwavu obungi obuli mu bannakawempe ate era ekyo nakitandikako dda nga sirina kwesimbawo nga bannakawempe mbateekamu bizinensi entonotono buli muntu gy'asobola okukolera wakola ki waali ate n'ekyokubiri n'ezironyeza neki n'obutale gye basobola okukola ki okubitunda nga we nkugambye nti ebintu bya kawempe tulina obutale bungi mu kawempe tulina abantu abakola abafanikya bangi mu kawempe naye ebintu tebiri ku mutindo ng'ogusaanidde okusobola okukola ki okompitinga n'obutale obutwalidde mu East Africa ne mu Europe. Zekati ngazo omubaka wa parliament njagala teekawo warehouse egenda okwongera ku bintu byaffe ki omutindo tusobola obipaakinga ne bigendako mu bazungu ne bigendako ne mu East Africa oba ne mu Africa okutwaliza awamu. Omuntu njagala kubuli omuntu ogenda n'okola ki n'osuubula bokisi y'ennyaanya. Bokisi y'ennyaanya ejja namu ogenda ogituusa ogitunda ng'ennyaanya nga bibiri gikoze eki zivunze oba zifudde kati ezo ennyaanya ezo ezivunze obeera ozizze ku ssente ki obeera okola ki obeera ozizza. Ekyokubiri Mr. Kungu ekisembayo ekyokukola ki kyokubeera nga munnakawempe wabeera ng'afunye ssente azikozesa ekyesobola kukola ki ekisobola okukola nga nnondera abantu bange buli we bakuberera mbatuukako ne mugaga okola bizinesi nkola bizinesi eno bizinesi eyo togisobola nedda mu ki mu bizinesi eyo nga mbateekateekera bizinesi basobola okukola ennungi. Nkweyanza nnyo. So I would like to know how the candidates are going to handle it. Webale nnyo oyo bw'atyo bw'agambye. Sembus Ivan Ali Kalerwe agambye I want to inform my next area MP that when you are elected how will you address the following challenges: over taxation, unpredictable lifestyle, and what could be their major practical measures in solving all those problems? Yesembusi Ivan Kale abaliko mikutu egyenjawulo. Now kubanga mugenda kubeera nga muteesa mu lulimi Lungereza mu parliament buli mujagala muwedda kiikemu n'ekitundu okwanukula ekibuuzo kino oba ekibuuzo kimu mu Lungereza. Nja kutandika naawe Dr. Royce Mboga. Yes, what national policy changes do you want to see that would directly benefit your constituents? One, health-wise, we need to implement the National Health Insurance Scheme. It is being done in Rwanda. There is no rocket science about that. Once introduced the National Health Insurance Scheme, everyone can access affordable and quality health care wherever they are. You don't have to pay a penny to go to case clinic. So that is one of the policies I would want to see implemented. Disease is rampant in our area. Kids are falling sick, adults are falling sick, and Mulago is inaccessible. And then the quality services for a few individuals. And if I may, if I had the opportunity to change another policy, it should be that every public servant should get his health care from a public institution. And that way, once we feel the pinch, members of parliament feel the pinch, the DSOs and everyone is feeling the pinch, the ministers, they are going to better that healthy system so that people can benefit from it. But I also think we really deserve
free education for all. Nelson Mandela once said that it's only through education that sons of peasants shall sit on the table of nobles. Good. Most of us here are sons of peasants. We are only here because of education. Thank you. Everyone Mr. deserves free Senkungu education. Hassan, you belong to PFF. I'm wondering, how will you balance national party directives, the specific interests of Kawempe South residents? I'm a member of parliament. When you take an example of Mamdan, when he won the mayorship of New York, he directly went and met Trump, and together they had to first sit down and understand how they are going to help the people of New York. Amidst the challenges they had in the earlier race when they were fighting each other, they had to come together. So sometimes when you want to work for the people, there are certain balances you have to do here and there. So as a member of parliament, I have a responsibility to my people. Okay? If it comes to ensuring that the jobs are available, I've talked about urbanizing the rural areas. So how am I ensuring that parliament passes those bills and issues, policies that ensure... So does that mean that you will go against some party positions in executing your roles as a member of parliament? They really understand that we are here to work for the people. Sometimes most of the things we are fighting for as PFF, you can find one of the things that might be contradictory to the available system is the unitary system that is used by Mr. Yoweri Kaguta Museveni, and we are proposing a federal system, okay? The federal system proposed by PFF. You might find that there is a bit of colliding issues, but when it comes to the physical policies to be used on ground, actually they are the same. Thank you. Thank you. Mr. Kyagulanyi Musa, you are standing as an independent, but do you really think party politics is helping or hindering development in urban constituencies like Kawempe South? Party politics in Uganda, first of all, is a poisonous substance that if it is not stopped, it will continue damaging our well-being as Ugandans. Party politics is being used by our authoritarian president, Mr. Yoweri Kaguta Museveni, to keep the Ugandans in different views and opinions so that they can fail to join hands to dethrone him from his throne. Rather than, that is why I decided I will not join party politics. I decided I will go against the system. I am a young man and I am a non-partisan man. Yet, in politics, we have known that the people who are leaders are old men who are partisan. So I came differently with an aim to change the view of my constituencies. So I join you and I beg you as Kawempe South members that please support me so that we can chase away this bad vice, poisonous substance that is spoiling our well-being and is hindering us from reaching our ultimate goal of dethroning the person who has enslaved us to subjugation for all this long. Because 40 years, what have Ugandans gotten? 40 years, the schools are still expensive. Thank you. So please join me so that we can change this. Ms. Nasubuga Fatma, Yes, sir. you belong to the Democratic Front. Yes. How will you cooperate with MPs across party lines on issues affecting Kawempe South? First and foremost, when we finish this period of elections and the vibe of politics when is away, people are expecting us to work together so that we can bring the betterment of our country all together. I believe that after this election season, I will work hand in hand with my co-MPs and all the leaders so that we can bring better changes to our country. Okay, good. Mr. Nsubuga Umaru, how would you ensure that Kawempe South doesn't get sidelined in national budget debates if elected as a member of parliament? Thank you so much for that question. So as a member of parliament, I would like, first of all, as we said, we have 4 roles as MPs, and one of the roles is representation. So at least I would ensure that I'm always available in the parliament so that I am able to follow up on whatever is actually being tabled
And that way it is easier for me to lobby for my people so that we are not left behind. So that would be one of the interventions I would go with. Yeah. Thank you. Mr. Dafa Senjako, what proposals do you have for decentralizing services to improve local governance? First of all, that's why now we've been fighting for democracy and rule of law. I know that you see this government, NRM government, has been here for over 40 years, whereby we have been fighting against this government to make sure that we can enforce the rule of law, that if laws are followed, that's how we can have good governance in our country. If we go back in history, we know very well that for me, I am an activist. I know that the government has been working hand in hand to make sure that whichever they want, that is will be taken in. So what proposals? The proposals. Yeah. First of all, I want to put a proposal that I want to put up a proposal, free and compulsory education has to be put in existence. That will reduce girls. It will reduce on early pregnancy. It will reduce on redundancy. Right. It will reduce on street kids. Okay. And everyone I know that in education, it will help the country to grow because... Thank you. Mr. Damulira Faizo, what mechanisms will you use to report your parliamentary work back to the electorate? In the first place, we need to understand that Parliament does not operate like a bank. You have to first of all gather information, and you have data readily compiled. Present it before the Parliament. You gather the data, do a lot of research, and make consultations to parties and stakeholders who are concerned with the issue are intended to present before the Parliament. So, with all the data compiled, you can always present it before the Parliament. Yeah. Maybe I should repeat the question. What mechanisms will you use to report your parliamentary work back to the electorate? It's basically writing reports and present them before the Speaker. Okay. Thank you. Mr. Senjonga Mohammed, how often and through what forums will you meet with residents once elected? So we're going to meet residents and get some... Sorry? How often and through what forums will you meet with residents once elected? So we're going to meet the residency to remove some other rubbish in the community. We're going to teach them to know how we're going to work very hard to get the money in his pocket. And we want our people in Kawempe to do something, whatever you are, to be a good people in Kawempe, to get some jobs, just by the way, not some jobs, but affordable jobs in Kawempe, and to get some money from his MP and to use his house around. Good. Thank you so much. Abatulaba ko NBS TV and Kawempe Division South debate.
abegwanyiza okubakiikira mu parliament bwe basinkanye okubeera nga boogerako gye muli kakati. Twagala abakulu abali wano buli omu afuna omukisa okubaako candidate yena gwabuuza kibuuzo kimu, nja basaba tukuume akadde era tujja kutambulira mu order eno. Sematimba Charles, Nabukenya Zaina, Kirecyankuba Richard, Kabanda Moses, Buyondo David, Akik Andrew, Nazireko Tashba. Kibuuzo kimu kimu, nja kusaba omuzindalo baguteeke watujja kuyimirira wali. Omuzindalo guteekebwe wali, buli muntu ogenda awo n'ofuna omuzindalo. Sematimba Charles, ani ayina omuzindalo gwaffe wana gutuweereze. Good. Then Nabukenya Zaina genda awo naawe Kirecyankuba ne Kabanda Moses. Sebe ekibuuzo kyo era kigende tobuuza tolandaga linnya lyo na kibuuzo. Erinnya nze Sematimba Charles, Sematimba Mulago oba bba w'abakyala. Kaakati ekibuuzo kyange ekisooka kigenda wa Dr. Roy. Dr. Roy ebwayise obeera wa era osula wa era ani akuzaala mbulya taatawo ne maamawo. Ekyokubiri kigenda kimala ekyo muganda wange. Kimala. Yes. Wa Nabukenya. Amanya ne Lobos. Mukyala Nabukenya yogerako nnyo. Amanya ne Lobos nze Nabukenya Zaina. Mutuze w'Wandege ya parish. Dr. Roy ne Mwami Isma. Mwesimbyewo MP nga we muze we mutyo. Naye kyembuuza mwaliwa nga Nema eyagala kusenda abantu TV nga yayamba abantu abo. Good. Abale nnyo nyabo mukyala Nabukenya Kirecyankuba aliwa goberera mukyala Nabukenya buuza mwaliwa Dr. Roy. Kabanda nawe wetegeke. Yes. Neyanza nnyo neyanzege erinnya Kirecyankuba Richard Serugo. Nze ekibuuzo kyange kigenda mu bakandidenti bonna abali awo. Mbalabamu mwenna obuwanguzi nibagenda babba. Kandidenti wa NRM tali nammwe wano lwa nsonga emu, ali mu kumobilizinga, ali mu kuteekateeka aba presiding officers. Ekyo kinako mwe nkikakasa. Nze chairperson wa NRM sub county number. Soko ulirize katono nnyo. Maybe okuwa information Mwami Kirecyankuba. Esebo. Tuba ku TV tuba twogera mazima gokka n'ebintu bye tulinako obukakafu. Nkakasa. Nkugambye nze chairperson. Kibuuzo kyo. Mbabuuza. Bategese batya okulaba nga baziyiza obubbi obugendo batuusibwako omukyala kandidate w'ennaku. Abale nnyo bakumye batya akalulu kaabwe. Bakumye batya akalulu kaabwe omukulu kyabuuza. Mbalamusizza ba honorable mwenna. Mbalamusizza ba honorable mwenna. Amanya n'eddoboozi Kabanda Musa. Ekibuuzo kyange kigenda eri Honorable Kyagulanyi Musa. Wayogedde ku UPE schools nyingi ze tulina mu Kawempe. Naye nze nga mu kumanya kwange manyi mu Kawempe South tulinayo emu. Oba osobola okummenyerayo kendala nga 3 zijja kummala. Si government aided schools naye UPE waliwo amasomero ga gavumenti nga olina okusasulayo ssente. Naye UPE era eriwo gyeyitibwa Makerere University Primary School Yero, nga erinnya lyayo kati abasinga libamanyi Yero. Njagala omenyereyo endala. Abale nnyo sabo kitegerekesa. Akiwulidde Mwami Buyondo David, Andrew. Yes, Buyondo. Thank you, sir, for the opportunity. My first question goes to all the MPs.
mwenna tubalaba mwesimbyewo naye my first question is mukoledde ki Kawempe South? Thank you. Kimala ekyo. Nsabayo ekirala kimu. Nedda akadde kaweddeyo. Ewa nnyo so. Thank you sir. Akik ekibuuzo kimu. Erinnya Baguma Akiki Andrew okuva mu Bwayisetu wali mu Tebuyoleka zone. Ekibuuzo kyange kigenda eri Dr. Roy. Wayogedde ku policies ey'ebyobulamu mu health factor yaffe eri Kawempe South. Mbadde nsaba otunnyonnyole. Obudde buno tulina operating health facility e Kawempe. Era eri under policies za gavumenti waliwo ne forces ezigirondoola okukolera abantu. Naye tebiteekebwa mu nkola era abantu tebafuna bujjanjabi nga bwe bateekebwa bufuna. Gogenda kikola otya okukakasa bannakawempe South nti gwotuuka mu paalamenti ensonga eyo ejja kukolebwako. Abale nnyo sana. Tweyanza nnyo tweyanze. Abale ndugu Andrew Akik Nansereko Sembayo to abakulu baddemu ebibuuzo. Yes, Nansereko ekibuuzo kimu. Yes, ekibuuzo kyange kigenda eri mwami Kasuwa. Mwami Kasuwa Yisima. Yisima ogambye abantu ba ghetto tusulanga biku tuli baavu fenna tukimanyi tuli baavu tuli yala naye ozogaba enkoko ompe enkoko omwana wa ghetto nga sina ekikumi ekisobola okwegulira emmere nze ng'omuntu ompadde enkoko tompadde emmere tompadde eddagala muli olowooza oba onnyambye eki ng'owa ghetto ompadde enkoko tompadde emmere tompadde eddagala ompadde enzirunde ndabanga NRM eba yakusindika ate era okwongera okunjavuwaza. Okay. Kale mwebale nnyo tusigaze eddakiika 6 ogenda ku Afra Mobile but njagala Dr. Roy gwe batandika ebibuuzo bikubuziddwa bingi so biyise mu bufunze ddala tusobole okufuna baddafa abalala. Neyanziza mukadde wange Sematimba yona manyidde ebbanga ndowooza mpadde mukisa okusimulayo ebadde byogera eyo oyo omukazi akuzaala si maamawo muri politics waffe yayonooneka nosaasira omukadde atunze buli kimu aweerera omwana we naye olw'okuba nti olina kyayisaawo n'agamba oyo si maama we twamupangisa ssente afuuke maama we kinakuwaza naye nga kituufu. Sematimba bakadde bange basuula mu Nakamiro buli omu amanyiiwo bwe nkuba ne miitingi zange n'omukyala gy'ali waliwo n'abansaba DNA noweewuunye kyannaku. Sematimba nze nsula mu Makerere University mu Kwale Flats nsobola okutwalayo n'okola ki n'olabayo. Sematimba nze obusawo mbukolera Mulago Hospital eddwaliro liri mu constituency. Sematimba n'omwana wange gye baamuzaalira so abaana bange bazaalidde ku kitundu nzaalidwa ku kitundu nkulidde ku kitundu mpangalira ku kitundu oba oyagala omubaka w'ekitundu Semboga Roy bw'okola ki gweweetaaga. Nabukenya yagambye mwali wa Nema ng'esenda abantu. Nabukenya abuuza mwali ludda wanga Nema ekola ki esenda abantu. Ekibuuzo kino badde bakimbuuza no si yekayeka asusa okubuuza naye tufuna obuzibu. Abantu asinga bagamba weesimbawo tewadda mu bantu ng'amaze okukola ki okukuba akalulu. Tulina obuzibu fe abeesimbyewo teriyo paalamenti ate esimbyewo mwateeseza birowoozo byo nakwaki ne babituusa. Tukola bukozi activism ng'okumanya contribution yange noonya chairman Sekirime owa St Francis noonya Hamza owa St Francis abe twali nabo ku forefront nga tutwala ensonga ya gonde. Tuwekera banayafuzi abaagala nnyo politics wa camera onoba okola ekintu ekirungi tweta kuvaayo kwetimba n'onoba olina kyogaba tokiwango oli mu kamera n'eddiini yenyi tekukkiriza kukola kintu ng'ekyo. Ddamu Akik yakubuuza ku byobulamu oteekateeka ze z'ebyobulamu. Kire kyankuba yazeeko awadde abuuza tugenda kukola ki okubba akalulu akalulu kaffe. Kire kyankuba njagala kutegeeza teri muntu alina monopole mu kubba akalulu. Ffe tuli bamukisa tukimanyi nti baagala kutubba naye bo tebamanyi kitwagala bakola ki bakolera. Nyategeeza buli muntu ali eyo tugenda kukola buli kimu ekisoboka okakasa nti teri muntu azanyira mu kalulu ka Kawempe South. Ensonga ezo tusobola zoogera ku TV ne bwe kyoba omanya tugenda kumyumyula ate nga wetusumulula ewaabwe. Abale nnyo Dr. Buyondo yage mukoledde ky'abantu. Buyondo abuuziza what have you done for mukoledde ky'abantu mu Kawempe. Abantu ba Kawempe South abantu bakimanyi nti ze ndi musajja musawo teri muntu atuuka Mulago natafuna bujjanjabi. Kasitoba ngo ine namba yange kibule mwakimanyi ne mu room eno wenyini nyini mulimu atafunye ku services zange ne bwe tuogirire essaawa zino zenyini nyini wala ali mu theatre ali mu kumoperatinga olw'okubanga nze nakoze eki nze namutuddeyo oyinza okuba onjagalamu ebintu ebine naye ni muvuka munno nange university naakagimaliriza nani yagadde ogula ambulance ne sente sikola ki sigirina so obusobozi wange bwebukoma okutuuka then Baguma anda agambye tulina facilities ogaga proving ebyobulamu ne facilities already weeziri naye abazirondola tebakola ki tebali kituufu Baguma kyogera kituufu
andi kyogera kituufu oyo muganda mutebyoleka mumanyi bamanyi olw'ensonga nkuze nabo ekituufu mu Uganda wali kikola buli muntu alina ebirowoozo ebirungi ogenda mu paalamenti naye agenda kufuna obuzibu okubiyisawo mu paalamenti olw'ensonga gavumenti gye tulinga nayo nfu solution esookerwako amazima matuufu gali nti tulina okujja ku gavumenti eriko era buli muntu ngenda musaba awagire munnankyukakyuka nze bagira Kyagulanyi Ssentamu kuba pulezidenti sikikweka olw'ensonga njagala enkyukakyuka amasomero tegakola abaka paalamenti abagezi abafudde abasiru nosanga minisita ategeera eyasoma obulungi naye nga wuliriza ekintu kitalina makulu olw'ensonga system gyalina okukolamu bwetyo bweri kati buli muntu alina ekirowoozo ekirungi ayagala mu paalamenti yekole tulina ku gavumenti yakolaki eriko kyekitandikirwako naye mwene embeera gye tulimu waliwo kyeta short term ne long term mwene embeera gye tulimu tulina tusobola okukolako mu ngondi yaffe webale nnyo ssebo mwami Nsubuga ekibuuzo kyakubuuziddwa ku mwami Ssenyonga Muhammad nema yali esenda abantu mwali luddawa bana enema nze naliwo era waliwo kampuni emu ndowooza nammwe abagirabako ba NBS oba Salamu TV nga mugiramba nga Maani Mabaati kampuni eyo oli mu Ntobazi nze yagifuula ekyokubeerawo awo kuba kampuni eyo eguza abantu b'e Bwaise amabaati aga layisinzi agifudde kyeri ekyokubiri Mr. Kankwasa n'omubuuza wa zino natambulewe mu office emirundi egisukka mu 10 nga mugamba abantu bwese obutakwaki obutabasengula era nzo omutubbo be yawuliriza nangamba ne president ng'ekirabo kya president kiri very kali nkoze ntya ne mu ali abe Bwaise amazzi ge gabasangawo bose basangawo ki amazzi era ndowooza esaazo tebakyabakola ki tebakyabasengula ekyokubiri kibadde mukoze okutubba akalu bannange ndowooza nkakasi tewali muntu eyesimbye omusiru akiza no bagenda kukola ki bagenda mubba akalulu teri muntu agenda tubba akalulu ekyo nkibakakasa teri muntu agenda kubba akalulu era yesunga okubba akalulu ekyakikomyawo abamu twabeetoolodde dda ne gye bagenda obubbira twategeddeyo naye banaakigezaako bajja kukola tuvaamu ekyokubiri omukyala ayogedde ku kintu ky'okugaba enkoko ogabye enkoko tobawadde eddagala nze nga nze agiisima ssebo mukama wange okimanyi buli kibakkiriza gaba bintu mu kalulu nga abantu bakola ki obola ogulira abalonzi nze sigabanga ku nkoko mpozi kyabeera agamba mikwano gya Hajiisima Ssenyonga ne pulojekiti ye eyaki eya Ssenyonga Foundation egenda maaso yekola ki yegaba ebintu ebyo yatandikawo dda ng'ako tekannakola ki tekannaba kubeerawo abale nnyo tuwuliziganye well atulaba ku NBS TV njagala kwebaza okuba ng'otambudde naffe okuva gye twatandikidde debate eno ekyagenda mu maaso njabasaba bali mu kizimbe wano